Okay, briefly council nga tetwingira nnyo musango maddemu waddu abazze bagamba nti ekyokutwala omusango mu kkooti okuwabira President Museveni kkooti zize judiciary yagironda and everything abamu bagamba this is a wastage of time. Briefly. Bannayuganda njagala okubategeeza nti ne mu kalulu kennyini twakagendamu nga recommendations zonna eza recommendingibwa Constitutional Court, I mean Supreme Court mu musango gwa Mama Mbabazi nga baganyo zituukiriza. Waliwo akaseera ak'okuŋŋaanya ebirowoozo ne bakola kyebayita Citizens Compact nga tusuubira nti bigenda okuyitibwamu okuleeta enfuga ennungi naddala okukyusa obukulembeze notereza amateeka g'ebyokulonda. Ebyo byonna byagaana okulonda akakiiko k'ebyokulonda. Ebyo byonna byonna netugamba kalina kulondebwa kati byonna ne bigaana. Naye mu mbeera eyo yennyini nga bannayuganda abo batugambye nti mugende mu kalulu newankubadde aganya okutereeza amateeka tujja muwangula, twagenda era ebyavuddeyo byebyo. Era Mwami Museveni nakozesa amagye ne balustaffinga ne bakuba abantu ne batusobola ne bagana okutambula mu districts 16. Ebyo byennyini byetwagala okulaga kkooti kubanga kkooti bassebo ne bannyabo emyaka gyonna ezzeegamba nti ye wabaddewo okubbira naye tekumala. Tunoonya tesiti eyo kkooti ki gyeyagala okugamba nti kino bweki kyekisoboka okulonda ne tulyoka tukusazaamu. Tosobola gitegeera mpaka ng'okutte ebintu ebyo by'owulira nti kakati bino byasusseewo n'obigitwalira nti mu butuufu ku mulundi guno bwebiti bwe biri. Bassebo ne bannyabo mujja kukkaanya nange nti ebbanga lyonna okulonda gye kubaddewo mu Uganda wano katulinamu omuntu nga ye common denominator oba ye buli kaseera yali mu kalulu ye takyuka. Okuviira ddala mu mwaka gw'ekinaana yakalimu, owabeerawo akalulu mu 96 era yakalimu, era kalimu emivuyo ng'ak'ekinaana 21 era kalimu emivuyo omuntu y'omu yakalimu. 26 yakalimu, 211 yakalimu, 216 yakalimu. Muntu ebalala bonna bakyuka ne bavaawo naye omuntu oyo omu era emivuyo gisigalawo. So twagala bimu ku bye twagala okulaga kkooti nti omuntu ono ebbanga lyamala nga ali mu kalulu emivuyo gikola ki gibeerawo. Ekyokubiri bassebo ne bannyabo kkooti eyo gye mulaba kituufu Mwami Museveni yagironda era ndi musajja looya ndi puliida nze omu ku batakkirizaganya ngeri ki abalamuzi abo gye balondebwamu. Tulese ne proposals ez'enjawulo ngeri ki abalamuzi abo gye balina okulondebwamu. Ng'Kenya babalonda nti bamala okulonda omulamuzi abantu ne batuula ne batandika omukubaganyako ebirowoozo nga tannaba kukakasibwa. Ebyo byonna tubyetaaga wano naye omuntu oyo era omu abiremesezza. Oba oli awo ezimu ku nsonga zitwagala okulaga kkooti bassebo ne bannyabo mulina okukimanya nti kkooti eyaliwo mu mwaka gwa 2016 abalamuzi abagituulangamu si be bamu abaliwo. Oba oli awo abazzeemu wadde yabalonda banaafunamuko ku nsonyi eri bannayuganda kubanga bassebo ne bannyabo ssemateeka eyo gye mulaba egamba ng'oggyeko wano bwe tugambira nti obuyinza buli mu bantu, abantu bwe bagenda okusalawo bwe bagenda okufugibwa nga balonda abakulembeze baabwe mu kulonda okunaabeerangawo mu bbanga eggere. Ssemateeka lyateekangawo nti myaka 5. N'obuyinza ssemateeka eyo yennyini egamba nti judicial power is derived from the people. Era abalamuzi abo bamala okulondebwa bajja kuwozanga emisango nga bareflectinga ku buyinza obw'abantu. Ssemateeka ekyogera bulungi. Kakati munnayonsi ali eyo ayinza okugamba naye kakati nze omulamuzi mukwatirako wa era naamulondanga ntya. Awo weetaaga okutereeza kubanga abalamuzi obuyinza bwe bakozesa okusala emisango babujja mu bantu. Kyekimu n'amagye
bwegabanga gakuuma eddembe ne poliisi obuyinza ssemateeka era ekyogera bulungi nti babujja mu bantu. Kanso omuntu ayinza okwebuuza akalulu tekabeera kamazima na bwenkanya we mutawangudde ate we muwangudde kuba gwe oli kati mubaka wa paalamenti. Mbadde ngezaako okuggusa ensonga eri basawo ne bannyabo nga nzigusa ensonga gye yasoose okumbuuza nga ngenda ku eyo. Kwe kusalawo abalamuzi abazze nga Ssaabalamuzi ono eyakajja mwami Alfonso Winyidolo mukalulu kajja yaliyo ku benchi yali eno mu court of appeal kati osanga bw'anajja ebintu anaabiraba obulala ngezezza ekyokoleko n'abalamuzi abalala so tulowooza nti katubawe omukisa nga ssemateeka eyo bwegamba nti omuntu omusingisa musango mpaka ng'osoose n'omuwuliriza twetaaga tusooke tubawuterera omusango guno ku mmeeza baguwulirize tubaterewo obujulizi waba buli kaseera batugamba nti tebumala kusazisaamu kulonda naye jjukira oŋŋaanya okutalaga mu disitulikisi 16 oŋŋaanya ogendayo bw'obululu bwefunye naye saagendayo obaloti staffinze otiikiriza okozesezza ab'amagye osibidde ba agency bange abandi badde banoonyeza akalulu abandi badde bankubira akalulu okozesa SFC yebwe commander in chief oyemedde okuprevailing over amagye emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda nga gwe commander in chief amagye gagiwambi so awo wentuukira ku nsonga eri gye waŋŋambye nti sebo naye naawe kati wawangudde naye sebo njagala nkutegeeze nnyinza okuba nawangudde naye amaanyi ge nakozesezza n'obuvumu ennaku zino bakiyita kuyiwawo omubiri oyinza okugamba nti nakajje mu mannyo ga mpisi era babadde bakatwala era owontwala awo bwe mba nga ŋŋendawo ndiflectinga emabega gye tuvudde okutuuka wano bwe tutuuseewo mu myaka gy'ekinaana mukadde waffe oyo ng'agenda mu nsiko yeekwasa ensonga nnyingi era abantu abasukka 50 n'abatta oba ne bafiira mu lutalo lwe yaggulawo ng'alimbye bajjajjaffe ng'alimbye bakitaffe nti bannange ngenda kuleeta enfuga etambulira ku mateeka ne ssemateeka ng'alimbye bakitaffe nti ekibba kalulu kigenda kuba kikomye era we yagamba nti ndeese enkyukakyuka eyannamaddala kubanga babba akalulu k'ekinaana ne justifying oba nebeera emmanduso ey'okugenda mu nsiko n'aleetawo nti obusosoze mu langi ne mumawanga nti omwami wa Bobi yali afuuse nakyemalira akakiiko k'ebyokulonda era yali akatadde mu nkwawa sebo ne mu kinaana ekkooti zaaliwo era bwe babba akalulu yateekayo omusango mu kkooti ngera naffe wano bwe guli nti ekkooti naye yali tazikkiririzaamu era yazirekawo n'agenda mu nsiko naye ekisinga obukulu bassebo ne bannyabo nti ensonga ezattisa abantu 50 n'okusoba zikyaliwo oba bazeerabira abafalansa bwe twali tusoma ku French Revolution bagamba the baboons learnt nothing and forgot nothing ddala mwami Museveni ne banne ebyaliwo mu kinaana balina kye baabiyigamu balina kye beerabira oba basalawo bajje ebyekinaana byonna babireete kubanga ekibba kalulu ekyali mu kinaana ne kakati we kiri nga tonnatuuka ku kange n'akaba NRM era bangi nnyo bakabaddemu baavaayo nga bakaaba omwami babu yakalimu sijjukira akamyufu ne bweŋŋamba nti akera kibiina kyabwe kennyini nga tonnagenda mu kanational akasek akaabwe aka NRM mu bumyufu bwabwe nabo bennyini bebba era beteekako embale walaba ekyali kangendeko kati okuva wano mu Kampala kubanga sagala nnyo kupersonalizinga walaba ekyali enakaseke nemmotoka ne bazookya wabadde olaba ekyali esembabule walaba ekyali ono minisita ow'ebyabakozi Mwesigwa Lukuutana emundu ne zivaayo ne bwe mba nga sigenze mu kali general ddala mwami Museveni akyasobola okutulimba nti ddala
kyeyalwanirira yakireeta awo wennyini nze akange SFC ab'amagye mwami Museveni abamukuuma benalwanagana nabo okujjayo akalulu kange watuufu nnyo kankibuze Captain Edward Francis Babu, when we hear of all these petitions 216 ndowooza 211 Dr. Kanukiza Besigye watagendera mu kooti 216 Amama Mbabazi. Ensonga nja kudda ku nsonga za 10 points program yali ekulembera demokrasia ne yatwala President Museveni mu nsiko yali yakubba bululu zimu kwezo ezamutwala mu nsiko. Gwenga historic atera senior citizen w'eggwanga lino, when you hear all these statements kiki ekikugira mbongera naga nti ebyabalwanyi. You brought me on national TV. Yes. And I quoted for you something very simple. Nagambye nti omukyala yali mukyala wa Roosevelt mu America, Eleanor Roosevelt. Yagamba nti great minds discuss ideas. Average mind discuss events. Small mind discuss people. What I've heard up to now has been propaganda. And this has been perfected by a particular section of the society. Whilst I agree, nzikiriza bulungi nti waliwo abantu abeeyisizza obubi, naye ate bw'okitwala waggulu ennyo kibuzaabizibwa. Bw'otandika okwogera ebintu jjayo facts zokka. Bw'otandika okugamba ab'ekkooti n'otandika okuyita ow'ekitiibwa Chief Justice n'otandika okumuyuyayuya bw'otyo sikkiriziganya naawe. Chief Justice wano mu Uganda, Fountain of Honor, President, Speaker, Vice President, Speaker, Chief Justice. Era bwe tuba twogera ku Chief Justice tumugenda mpola. Bwe tuba twogera ku kooti tugende mpola. Tewali muntu awa order kooti. Tewali agezesa kooti. Oje mukama wange. Osazeewo nti otwala omusango mu kooti, otwale, waliwo amateeka. Buli kooti erina amateeka. Ate waliwo amateeka agakwata ku byokulonda. Ate waliwo amateeka agali mu constitution. So mukama wange, bw'oba oyagala tuteese, katutandike ne kino. Ndi musanyufu nnyo nti omuntu alowooza nti alina kyeyemulugunya agenze mu kooti. Ate bw'agenza okuwaabira naye yatutteyo ebibya ajja bitwala mu kooti. Kaakati nze sisobola kwogerera oli agenda kuddamu byono, ate siyinza kubeera nga buli ssaawa nyongerako omugugu ogutaliiko mutwe na magulu. Mbadde njagala nkusabe bwe tuba twogera ku national television ng'eno, abantu baffe tubawa ekifaananyi ekituufu. Yes, waliwo abantu abakwatiddwa tuwulira nti tebagoberedde mateeka, ekyo bakitwale mu kooti. Era bagenda mu kooti bagamba nti abantu bano bakwatibwa. Mpulidde ebintu bingi ku television, naye tulina okufuna enjuuyi zonna. Naye omuntu bw'aba yeesimbyewo bonna mu Uganda ne bagenda ne bakwatagana ebitoje, ate Museveni ayingirirawo wa? Abantu abalina empisa embi bwe bagenda mu kulonda bo ne batandika okukozesa ebintu bitali birungi mu kulonda okwo, Museveni ate aba ayingiridde wa? Baawole buli kintu kyembadde mpulira kibadde ku Museveni. Mukama wange njagala twogere bwe tuti. Njagala twogere bwe tuti. Omuntu wa ddembe okugamba nti nali mu kulonda ewaffe kino ne kino ne kino, era kyova owulira nze siyingira mu BBC manyi. Naye ngenda kwogera ku idea. Propaganda n'okukyayisa kuyitiridde. Funayo ebintu ebituufu ebiyinza okuzimba bannayuganda. Kakati mukama wange, wano we tuli abantu abasinze obululu bangi nnyo abavudde ku ludda olutali mu gavumenti. Era nze nabayozaayoza, era ne ŋŋamba nti sisitimu yaabwe gye baaleeta erabika ne puroguramu yaabo abantu bagikkiriza ne babalonda. Si bwe kiri? Naye nga bamaze okukola ekyo, omuntu ate bw'omala okumegga toluma. Lulimi Luganda
bw'omala okumegga toluma. Lwaki nkireese? Waliwo abamezze nga bayise mu bizibu, waliwo abamezze nga tebafunye bizibu. Tugambe tulina okukkiriziganya nti kuno kubadde kulonda mubaddemu ebintu ebitali birungi, naye ng'ebirungi si byebingi ennyo, ebitali birungi si byebingi ennyo. Oyinza n'obbibala mu kalukano. Anti wulira tulina Uganda nedda mukama wange. Guno si gwe gusoose mu Uganda n'okubeera n'okulonda ne wabeerawo emitawaana. Nze nvudde mabega nga ngoberera okulonda kwonna okuva ddala mu 62 n'okutuusa kati. Buli kulonda kubaddemu n'emitawaana gyabyo. Kaakati mukama wange nsikyembadde nnamba nti bwe tuba twogera ideas ezenjagala zeziriwa. Idea gyenjagala abantu abakoze bino ebibi abali mu buyinza bandibadde bavaayo ne batubuulira bano abakoze ebibi bagenda kubakola ki. Kubanga abakoze obubi tebali ludda lumu. Nali ndabyeko omuntu ayokya police station, nali ndabye omuntu akuba omuntu ennyondo, nali ndabye omuntu asuka ejjinja, nali ndabye omuntu akola ebitali byagundi bitali birungi, nali ndabye omuntu asika masiki ku musirikale, nali ndabye omuwala akwata omusirikale ebitugi n'amukuba empi. So bwe tuba twogera ebisibi njagala okumala ebiseera byange nga njogera. Njagala tusobola tutya okuggyawo bino ebintu ebitali birungi. Gwandibadde omulamu. Okay, naye twandisookedde ekyabatwala mu sco captain basically kyekimu ku bino ebirimu. That is the idea. Excuse me. That is the idea. Mugenda mu kootinga ekyo kyokka tebyatandika. No. Ebintu ebyatwala abantu mu nsiko byatandika mu mukaaga. Abantu batandika na parliament zirondde ne basala eddiiro, ba ministers ne bakwatibwa, amagye ne geegugunga mu government n'ejjibwa obwakabaka ne gubugobyo. Ebyo byonna byajja byegatta. Amini najja n'atwala obuyinza mu 79 ne tujja ne wajja ne babeerawo okulwana. Ebyo byonna olina okubibala olyokutuuke ku ekyo bwe kyogamba. Captain ekya 1980 one of the reasons government zaffe ezaali zivudde mabegaawo zaali ne mu kyenda bwe baalonda abantu baasala eddiiro ne badda ku dda lwa gavumenti. Buli saa muleeta kamu kokka eyagenda mu nsiko lwako babba bulu. Nedda there is more to it. Ebintu bingi. Bwe muba mwogera kati mufunye emyaka ne mufuna emirembe abalala kati muli bulungi nnyo, naye waliwo ebintu ebibi ebivudde emabega. Ebintu ebyo byonna ng'obigasse akalulu kayinza okuba is one of the reasons nti mabega baali bakabba, naye kati kalabeka kali mu DNA yaffe okuviira ddala emabega. Ne bana abagamba nti bamalayika nabo balina bye baakoze, era nabyo singa tuba tufuna abantu ne babijjayo gyebiri. Since you want to discuss the idea, Captain. No. What I'm saying, bagenda kujjawo ebyo byowulira byonna baleme kwekwasa yagana musiko lwabulu yagana musiko nedda. There is more to it than that. In a government there are other things that are bad and good, and the reason why people went to the bush was the country had become a failed state. Okay, failed state. One of them could be that reason you were giving, but there were other reasons. Now, a failed state wasanga nga tulina. Before people went to the bush, try to na government in half London. Endala ngeri mu kibuga. Endala ngeri wano. Buli muntu ng'alina amagye. Ebyo temubyogera. Muri kano. Nedda. There's more to it than that. It reached a point when we had more than one fighting forces in this country. We had National Rescue Front. We had Fedemu. We had many. The country had reached that level. No, the captain is so kakati bambanga nedda muyimba yagenda mugundira wakuba nedda. It's more than that. Yono democracy yagwe mwali mubulira ka abantu basomesanga nakukwata nembawo president Kenyininga akwata embawo asomesa abantu boberanga buli mwaka. Every time people complain about the electoral democracy, the election process. Democracy has been having problems not from today. Anti mwe kibatta muli wana muntu 15 years eziwedde mwonna muli baana bato.
okuvira ddala emabega electoral process yaffe tebadde ennungi right from the back, right from 1962. But in 1961, one group here refused to go to educate. It doesn't matter how many years. Magna Carta was made in 1215. Britain has never been stable up to now. United States had a constitution written in 1778. Is still having problems. So botandika mumaze myaka mingi ekintu kino nakyo kiri awo. Please bwetwanga twogere ebintu tunoonya magezi gakujjawo. Very good. We're going to discussing the idea where is the problem right now. Kuba omwali mulowooza mu 1980 ogenda mu nsiko, it might be one of the issue of solving ekizibu kyo kibamu. But up to now, the guns are on the idea. Excuse me. Captain, the guns are the problem is you people don't want to look at those problems. You are so happy. You in four-wheel drives. You all live in beautiful houses. You have young lawyers like him with the designers. So for him, everything is done. So now he can now talk English and talk about elections only. There are more problems to a country than just elections. And says good or elections in Of course. It is a core issue. I agree. No, it's not a core issue. It's one of the issues. It's one of the issues. No. It's one of the issues because you people want to become American and British. You have refused to look at your own country and find out solutions to your problems. Now we are talking. But when you take these designer suit guys who are talking big and they are senior lawyers, and they forget that there's a bigger problem than just these elections. May I tell you what the problem is? Very good. From 1962 up to now, nobody has united this country. We have failed to unite Uganda. That's our biggest problem. While those countries you people are very fond of, they first united their countries before they brought democracy. Now, we, until today, people are still thinking, the tribalists I talked about, people are still thinking as idiots to go and steal whatever is in government. People, what we want now as citizens. Ensonga zetwogerako ez'obukulembeze okuteeka oba omuntu okulonda obukulembeze kiri mu ssemateeka chapter 5 omuntu alina eddembe okukyusa obukulembeze bwayagala oluvannyuma lwa myaka 5 nekino bwe tujja tukuzingula olutambi ku ssemazinga wa Africa kiyinza okubeera nga kyekimu ku ekyo ekigenda okuza amawanga ga Africa emabega nga n'eggwanga Uganda mu bitadde. Abakulembeze basita kange bayinza okubeera nga batwalira ddala amawanga gano nti gaabwe okukomekereza nga bannansi bangi bafudde. Akalulu kakubwa bikomekereza ng'oli afudde n'agaa nti I will crush them, I want to give my country to wolves, personalizing issues. Binyo bye tuze tuwulira, but where is the problem and what are the solutions to these everlasting problems? Bwe twagala okudinga deep tutegeere okuteeka eno petition eyinza okubeera nga bino ebyokuwaaba eyinza okubeera nga butono nnyo bwe tunaye nga there are some problems zetutalaba zetetaaga okudiscussing ezakwatisa abantu emundu 10 and plus ogenda mu nsiko 17 guns. Where is the problem? Kyenyagalira okutegeera then we see the way forward. Katukomawo tovaawo.